kati ono abantu abawansi bamusitula kati ate yatandise balinnyako takozesa opportunity eyo gye bamuwadde kuba these people will lift you be bajja mu bivulu byo be bakusasula gwe okubeerawo. These rich people they don't care. They don't fucking care about you. They'll never come to your show. You are nobody. You are nothing to them. Even your music, even your looks, they don't like it. They are educated. They don't even listen to you in their car. They don't even fucking come to your show because you are trash. Abantu bangi basobola okwegeraageranya ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe batunulamu balabira ddala nti kyali nabo basobola okukifuuka kubanga nabo bakkiriza nti naye muntu ng'abalala okutali mu ssango. Bannayuganda bangi oyinza okubeera ng'olinako lefu w'otuuse Mukama akusituddemu ku ddaala naye n'oyagala wenkanenkane n'abakusingako waggulu ate Mukama ayinza okukusitula n'olowooza nti bwe yakusitudde n'akuteeka ku ddaala ly'oliko ate mwangu nnyo okulikubuusa akuteeke ku ddaala ly'oliko. Abeegeraageranya ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero nga mugamba nti mumusobola era musobola omumusuuza ekyo kyali mmwe ne mukifuuka. Wuliriza vidiyo eno obisigaleko ebyokumwepimako oba obiviireko ddala. Ola music wo nga bwe baali bakwagala abantu. Tomixinga bintu by'otasobole. Tomixinga bi mu katogo. Alien skin bw'oba oyagala okukola omuziki gwo obeere n'ekitiibwa obeere nti wali costa va ku Bobi Wine. This Bobi Wine topic is jakut. It will finish you. It will finish you and you already finished it because ono musajja yeewaayo obulamu bwe yandibadde akyakuba endongo ng'agikuba n'okusinga gwe ng'agikuba ku levo yonna. Omungereza tajjaawo baani ku muntu bwe bakubaaninga e Bulaaya bakuba bakubaaninze naye olaba omungereza yatudde n'agamba bandi ngikuggyeeko. This is not a fucking joke. Oyo muntu taba wa bulijjo. Omuzungu talina kyayegomba ku muddugavu ate kuva mu Afirika kubanga you are nobody, you are nothing, you are worth nothing. Talina kyakwagalako Bobi Wine to come to England. Naye olaba omuzungu yeekuba step nadde mabega n'agamba okay 1 2 3 I give you another chance. Muzungu wakuweranga chance oyo muntu muveeko muleke muteeke wali kuba bali bamukuba ekibulooka awo ekyo ekibulooka bakikubye bangi kuva ku Queen. Abajamaika bangi babakuba ekibulooka paka Queen lwafudde lwe batandise okudda mu Europe. Nti Bungereza mbamanyi mutabaluka bali bamukuba ekibulooka Capleton Sizzla bakatandika okudda e Europe naye tebannadda mu England bali mu France, Germany, Norway. Ekibulooka bali bakikuba ne Snoop. Okitegeera bakuba Queen bano ba Prince bali baagala nnyo omuziki gwa Snoop. Okitegeera omuzungu waatuukira okugamba nti ekibonerezo kyo nkisazizzaamu tekikyamatali nga toba wa bulijjo. Rich these people don't change. They never change their law. They don't fucking change their law. Once the law says so, juzi wano nasula kafege. Just kafege. Muye ina kuba penalty ya pound 75. Okusula kafilter. Nemwe toloza na ngamba, I know you are very good, you are very calm, you are very gentle. I've dealt with people who are full of shit. They are crazy, they are mad, they do everything, they curse me, they do everything to me. But you are fucking gentle, but I will give you the penalty. Bano ba cowboy ye wagambira nti etteeka lyange sirina maanyi galisazaamu. Naye waatuulira n'agamba nti nsazizza mu tteeka lyange wallahi oba omusinze era oba oyina specialist oba oyina higher level power naye yennyini nga tamanyi lwaki akisazizzaamu Rich. Kati oyo muvubuka mugambe gwe mukwano gwo mugambe nti Bobi Wine amuveeko ne baba muwadde ssente alye ssente ze Bobi Wine amuveeko.
the voice of the poor people. Kantuke nkubuuze omanyi wano alien wano fa bamuwuliriza nange naliko yazijukira era abantu bagamba lwaki bikyowuliriza nesooka mumbuli kiki ekiriwo kati ekigenda mu maaso naye ebintu byegundi ebyo sitera nnyo biyingiramu naye kiki ekiriwo ekigenda mu maaso poor people manyi mwana abantu bawansi bwe bakusitula you belong to them okitegeera you belong to the weakest kati ono abantu abawansi bamusitula kati ate yatandise balinnyako takozesa opportunity eyo gye bamuwadde kuba these people lift you be bajja mu bivulu byo be bakusasula gwe okubeerawo. These rich people they don't care. They don't fucking care about you. They'll never come to your show. You are nobody. You are nothing to them. Even your music, even your looks, they don't like it. They are educated. They don't even listen to you in their car. They don't even fucking come to your show because you are trash. Kati twogera nnyo amazima abantu abagagga tasobola genda mu kivu kati gwe mbuulira omuntu twave kololombo agenda kulaba alien skin mbuulira naawe kiri nti nange Uganda tasobola genda mu concert nze Uganda nze nsobola genda mu concert munagenze Kyaddondo I cannot bakulinnyirira era waliwo level me I cannot go to a concert in Uganda sisobola just even the setup zaabwe zennyini zikooya omuntu yazze okulya ssente abantu bayimiridde ate jjukira nti kati omusajja tannatuuka ku levo ya Serena tannatuuka ku levo ya Sheraton akyali eno obavaamu abo ojje mbana eno. You have to change your music, you have to change your behavior, you have to change your thinking, you have to change your capacity olwo nga bakukkiriza kyova olaba Chameleone akuba abantu bangi. Chameleone will beat you there higher level ate najja eno wansera n'abakuba kati oyo alien skin how are you doing Olina kati alien skin akyeyubululiza mbali abasoso aboolwasa abefite kati wanaaviiramu abo ng'ate kati atandise obbalwanyisa. There will be no way out for him, only the fall will come behind him. You understand? Rasta olina engeri gy'onnyumizaamu leero owanalayizinga bulungi abagagga kati tebagenda mu zishe ezo z'abayaayi sibalabangayo